Katonda afa omulungi w'okusaasira. Lesoni ya leero erimu emisingi egikwata ku nkolagana emirungi ennyo mu kuleeta emirembe n'obumu nga tugiyiigako Mukama Katonda Omwoyo Omutukuvu asumulule emitima gyaffe tufube okugissa mu nkola mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba. Omuwandiisi yatuwadde ekyokuyiga mbere omulungi awuliriza tuli kya kuyiga namba 11 ekiriko omutwe ogugamba nti no okubeera mu nsi. Mujjukire tuyiga ku baana bano Abayisirayiri nga batambula okuva mu nsi gye batambudde okuvaamu eri nga batuuka mu nsi eyasuubizibwa. Kakati bamaze okutuuka okubeera mu nsi, omuwandiisi kyagezaako okututegeeza wano. Kyagezaako okututegeeza nti okubeera mu nsi muno Katonda abayisiza mu ntalo, alwanya entalo n'alwamu nabo ne bawangula. Kakati bateredde obulamu bwennyini bwolina kutandika obw'eddembe obw'omuddu. Naye kyewuunyisa nti obulamu buno obuli mu ddembe mu nsi ensuubizi bukaluba okusinga entalo ze balwanya okugiyingira. It's very interesting. Challenges ez'eddembe, okuwummula, okulinaanagana, enkolagana mu kkanisa oluusi bireeta entalo ezisinga n'entalo ez'amafumu n'ebiso. Omuwandiisi wa lesoni yakifaananyirizaako nga bwe kiri ekyangu okuteekateeka effort, ne muteeka weema, handbills, ebyemmere, omwoyo gumu, musabira wamu, mbabuulidde enjiri, bakkiriza, babatiziddwa, kyemugenderera mu kifunye. Kituufu. Naye gisinga obuzibu ku nsi kuno ye follow-up. Abazze n'emigugu gyabwe n'ebizibu byabwe okubeera nabo okumala omwezi, emyezi 2-3 ne be tulina abasobola okukikola batono nnyo. Abeewaayo okukola follow-up. Lesoni yaffe bateredde bali mu nsi, naye tugenda kulaba ekimu ku bisomooza bye baasookerako, emisingi egirimu naffe gye tuyambe mu kutambuza obulamu nga tuli mu nsi Mukama gye yatuwa. Weewaawo. Tweyanziza Musumba, tugenda tandikira mu kubala nga tetunatuuka ku kisoomooza. Kubala essula ya 32 olunya olusooka paka ku Lwokutaano. Assatu mu bbiri olusooka yagambye nti abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi baalina ensalo nnyingi nnyo nnyini. Awo bwe baalaba ensi eya Yezeri baalina ensolo nnyingi nnyo nnyini. Awo bwe baalaba ensi eya Yezeri n'ensi ey'Egiriyadi nga laba ekifo ekyo kifo kya nsolo, abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bajja ne bagamba Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu ab'ekibiina nti Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kesuboni ne Erayi ne Sabamu ne Nebo ne Beyoni, ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri, ensi ey'ensolo, ensi ya nsolo, n'abaddu bo balina ensolo. Ne boogera nti obanga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eno eweebwa abaddu bo okuba obutaka, totusomosa Yoludaani. Tweyanziza nnyo Kansoke Mwami Ssewankambo. Tulaba nti baava e Misiri nga destination bagenda Kanani, naye tulaba batuuka wano ekika kya Gaadi ne Lewubeeni bo balina okusaba kwe bakola. Lwaki ate bo balabika nga abaagala okusigala wano ng'ate tebannasomoka? Tulabye wano nga bagambye nti ekifo kye baalaba kino
kyali kya nsolo. Tukatugambe nti kirabika kyalimu endabika yaakyo n'ebirimu byonna tugambe oba ssubi nga lisobola okuyamba okulundirawo ensolo. So baasaba olw'okuba nti balina ensolo babeere mu kifo kino okusobola okulabiriranga ebintu byabwe weewaawo n'abantu baabwe. Tweyanziza nnyo. Mufunze wano wali favorable kuba bo balina ensolo nga mukadde watusomedde ensolo nnyingi nga balaba kino ekifo kiri favorable. Naye twagala tusome mukadde. Ate nga Yeso. Abalabi bonna abaali banyini kyo Mukama yabakuba. Nga kireere. Ebika bibiri kye tulaba wano ekya Gaadi ne Reubeni. Twagala tulabe kubala 32 olwabiri paka 23 tulabe ye Musa ebimutuukako okusaba kuno akuddamu atya. Kubala 22 32 tubadde olwabiri paka 23 abiri. Musa n'abagamba nti bwe munaakola ekigambo ekyo, bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala, na buli musajja ku mmwe alina ebyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama okutuusa lwaligobera ddala abalabe be mu maaso ge, ensi n'ewangula mu maaso ga Mukama. Awo oluvannyuma ne mulyoka mukomawo ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isirayiri, n'ensi eno eneebanga obutaka gye muli mu maaso ga Mukama. Mwami Kivuge, twagala twebuuzaawo wano tulabanga Musa akoonyeemu sitampu nti kale ensi eno egenda kuba yammwe ngibawadde, naye kakwakulizo ki ensi eno okubeera eyaabwe? Akakwakulizo Musa kabawa keka okusooka okuwerekerako bannaabwe abagenda eri emitala wa Yoludaani okuwangula ensi ziri endala. So abagamba nti bwe munaagenda ne bannammwe ne mulwana nabo mulikomawo ne mutwala ensi yammwe. Tweyanziza. Mu bufunze ensi yali agibawadde. Gye kye baali basabye kyali kimaze okukola ki? Okubaweebwa. Era singa tutunuulidde bulungi, bwe tunayongera okutunuulira tusanga nga ekiseera kyatu abantu baabwe baabaleka naawo, bakyala n'abaki n'abaana n'ensolo bo ne bagenda mu maaso n'okuyamba ku bali okuwangula Kanani. Tweyanziza mukadde. Era bw'oba otandika ekitabo kya Joshua essula esooka ku lw'12 Joshua abajjukiza nti mujjukire Musa be yabagamba nti ensi eno nga temunnagitwala mulina okusooka ne muyamba baganda bammwe nabo okusooka okufuna ensi eyaki eya Kanani. Kati twagala tulabe ekitundu kyatugambye ekya Sande okwewaayo bimaze okukolebwa, bamaze okuyamba baganda baabwe, ensi bamaze okukola ki, bamaze okugifuna. Twagala tulabe Joshua essula 22 onnyo olusooka paka ku lwokuna. Joshua alina entanda gy'abasibirira. Awo Yoswa n'ayita Abalewubeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase n'abagamba nti mukutte byonna Musa omuweereza wa Mukama bye yabalagira, era muwulidde eddoboozi lyange mu byonna bye nabalagira. Temulekanga baganda bammwe ennaku ezo ennyingi okutuuka leero, naye mukutte ekiragiro eky'etteeka lya Mukama Katonda wammwe. Ne kankano Mukama Katonda wammwe awumuzizza baganda bammwe nga bwe yabagamba. Kale kankano mukyuke muyingire mu weema zammwe mugende mu nsi ey'obutaka bwammwe Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani. Musumba Kakemba, abantu bano risks ki ezaaliwo mu kuleka obusika bwabwe bwe babawadde ate ne bagenda bayambeko bayambeko baganda baabwe bano nabo okufuna obutuuze bwabwe? Risiki bbiri. Yeso. Esooka kituufu abalabe baali bawanguddwa wano we baaleka abakazi baabwe, naye nga bwe twasomye baakubirira ebibuga ne bakubirira ebiraalo
nibalokoma abakazi n'abaana n'abakadde negenda ku baana risiki ebeerawo amalindirizi gayinza okugira ne galumba ate muliyo naye babirekera Mukama. Risiki eyokubiri bagenze ku lutalo mulimu abaafanga n'Abayisirayiri baafiirangamu abamu ngeriyo abaagenda bayinza obutadda naye ekiri kyabalemesa nakyo bakirekera Mukama. Gwe omutwe gwatugambye okwewaayo baatulaze nti baamala wakati w'emyaka 67 nga famire zaabwe bazirese ensolo zaabwe nga bagenze kuyambako baganda baabwe naye twagala tulabe nga bamaze okukola omulimu ogwo entanda Musa gy'abasibirira kuva ku Lwokutaano paka ku Lwomunaana we tubadde mukadde. Naye mwekuume nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama lye yabalagira. Okwagalanga Mukama Katonda wammwe n'okutambuliranga mu mateeka ge gonna n'okukwatanga amateeka ge n'okwegattanga naye n'okumuweerezanga n'omutima gwammwe gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Awo Yoswa n'abasabira omukisa n'abasindika ne bayingira mu weema zaabwe. Naye ekitundu ekimu eky'ekika kya Manase Musa yakiwa obusika mu Basani, naye ekitundu ekyokubiri Yoswa n'akiwa mu baganda baabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Era Yoswa bwe yabasindika mu weema zaabwe n'abasabira omukisa n'abagamba nti mukomeewo n'ebintu bingi mu weema zammwe, n'ente nnyingi nnyo n'effeeza ne zaabu n'ebikomo n'ebyuma n'engoye nnyingi nnyo, mugabane omunyago ogw'abalabe bammwe ne baganda bammwe. Tweyanza bw'abadde atandika agambye mwekuumenga, be careful. Mwami Kimbugwe lwaki atandika n'akagambo ako be careful, mwekuumenga? Yoswa akimanyi nti bano abantu abaddayo nabo bantu basobola okwerabira amateeka agaweebwa Katonda olw'okuba nti bali oludda luli olwa Yoludaani, tebali eno Kanani wali bannaabwe, so kyangu nnyo okwerabira amateeka agabaweebwa Katonda ate nga yali ekimu ku mpita yaabwe ekyabayisa era kyekibafuula ab'enjawulo eri amawanga amalala. So akibawa kuba lino lyetteeka Katonda lye yabawa era kyekigenda okubakuumira mu nsi gye bagendamu. Mwami Sewankamba wabale nnyo. Bw'otunuulira abantu bano balina ekibaawula nga tikiri fiziko gwe mugga Yoludaani, ate nga weema ey'okuweerayo ebiweebwayo eri mu Siiro eri mitala wa Yoludaani. Era nga muganda wange bagambye nti kyangu nnyo okubivaako n'obyerabira nti ate tulina kusomoka Yoludaani okugenda otwalayo ebiweebwayo. So nga balina ekisobola okubaawula, ekisobola okubeerabiza Katonda, ekisobola okubeerabiza amateeka gaabwe. Naye kati abagamba nga mugenda basaba temwerabira nti ki nti ffenna tuli baaluganda, tuli bumu. Yes. Katujjukire nti Yoswa ye mukulembeze waabwe mu kiseera ekyo. Yes. Bakabona Eriyazaali kati y'omu ku bakabona abaliyo basigala mu Siiro, Bafenekansi n'abalala mufunze nti abandi baddenga ababagayidinga mu by'omwoyo, ababakumakuma mu by'omwoyo bonna kumpi basigadde wa mitala wa Yoludaani. Kati abakubiriza naye nammwe mumanyi Katonda yatubedde yatuwanguza, naye mubeere mwekuume obutava muki mu mateeka gaabwe ga Katonda. Experiences ayiseemu akimanyi nti kyangu okulwana entalo nga ze babadde balwana ez'ebitala bawangula, naye
entale ezisitukawo nga muli mu ddembe, ezisituka waka mu baana, mu famire, mu bamiraanwa, oluusi ziba nzibu okulwana n'okusinga zenze ebirala. You must be very careful. Kubanga zibwangula na Mukama. Nva ku mateeka. Tweyanza Musumba abagambye okwagala Katonda waabwe, abagamba okutambulira mu kkubo lya Mukama Katonda, okukwatanga amateeka ge, okumweripako n'okumuweereza n'omutima gwabwe gwonna, byonna abadde akola ki? Abibajjukiza ku awo olumaliriza n'abasiibula bakole ki? Bagende mu weema zaabwe. Naye ku Mmande baatugambye okuvunaanibwa si gwe gwabadde omutwe. Twagala tutuukewo Musumba engeri introduction gyatuwadde nti kyali kyangu Katonda abantu bano okubajja e Misiri, naye ate okubaera nabo okubakuumira wamu nga byonna biwedde ne kizibuwala olw'ensonga ze tugenda okulaba. Joshua Essula 22 kuva ku lw'omwenda paka 12 tusooka awo. N'abaana ba Leuben n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddayo nga bava mu baana ba Isirayiri mu Siiro ekiri mu nsi ya Kanani ogenda mu nsi ya Gireyaadi, mu nsi ey'obutaka bwabwe nga balya nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Bwe baatuuka mu nsi eriraanye Yorodaani ne mu nsi ya Kanani, abaana ba Leuben n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bazimba awo ekyoto ku Yorodaani, ekyoto ekinene ekitunuulirwa. N'abaana ba Isirayiri ne bawulira nga kyogerwa nti laba abaana ba Leuben n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase bazimbye ekyoto ku muyegoyego ogw'ensi ya Kanani mu nsi eriraanye Yorodaani ku luuyi olw'abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bwe baakiwulira, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro okulinnya okulwana nabo. Tweyanziza mukadde Kiwanuka, tulaba tulina kategori 2. Tulina ebika 2 n'ekitundu Joshua byamaze okusiibula bigende ne bijja ne bizimba ekyoto. Tulina ebika 2 ebyala omwenda n'ekitundu ebisigaddeyo. Njagala mumbulira abali wano, ndooza mwami Ssewankambo ntandike naawe. Ebika 2 n'ekitundu nsobi ki gye baakola mu kuzimba ekyoto kino? Webale nnyo eri gye twalaba mu Deuteronomy ky'amateeka olwokubiri essula ya 12 waliwo emitendera egyali girina okugobererwa mu kuzimba ng'ekyoto. Kubanga Mukama Katonda yagambye nti ekifo kye yeeroboleza kyeyerondedde we wajja okuzimbibwanga weema, okuzimbibwanga olutaali. Kakati bano bazimbye olutaali, tebasoose na kwebuuza ku Yoswa, tebasoose na kugambako ku bakabona, bazimbye olutaali ekireetedde obutabanguka eri mu Isirayiri. Mwami Kimbugwe tuli awo kisamarizing ekya mwami Ssewankambo kyabadde atugamba awo. Mwami Ssewankambo nga bw'agambye ensobi gye baakola bano yakwekolera kintu ku bwabwe. Jjukira gye tuvudde eri Emisiri Katonda abaleetanga muntu omu. Era ne Yoswa okubajjukiza abajjukiza nti mukyali omuntu omu y'etteeka lino Katonda lyatuwanga Isirayiri omuntu omu kuba abayita omwana wange omubereberye bonna nga kye kimu. Batuuse mu kiseera kino nga beekoledde ekintu ekyabwe nga tebagambye ku bannaabwe, kubeera tulabye wano kuva mukadde wasomye tewaliwo nti bagambyeko kabona babagambyeko Yoswa. So bakoze ekintu ku bwabwe nga tebeebuziza ku bannaabwe banga tebabagambyeko. Era nga mwami Ssewankambo bw'agambye ky'amateeka 12 batulaga specifications oba blueprint engeri kino ekintu ekirina okukolebwamu. So ensobi ezo nze ndowooza ze zaakolebwa abantu bano. Ebika 2 n'ekitundu mu bivunaana kukola kyoto nga tebategeezezaako bannaabwe. Yoswa si ye yabalagira bwe bagenda gye bagenze okujjukiranga Mukama Katonda n'okumweripanga. Kituufu nga bw'ogambye naye okusinziira nga bwe bannyonnyodde mu Deuteronomy 12 ekifo Katonda kye yeerobozanga eky'amateeka, ekifo Katonda kye yeerobozanga bwe mwalina okuzimba ekyoto. Ekiseera awo ekyoto kyali mu Siiro ewali awaki awatukuvu. Era mu bika 9 n'ekitundu
oba okitegedde naye eyo yonna tugenda tuukayo temweraliikirira twagala tudde ku baana emwenda ebika emwenda bino ebirala nabo bayinamu ensobi wano era bwe baba bayina musumba nsobi ki gye bayinamu simanyi wali balina ku bayibuli y'Olungereza bikulawoako mu Lungereza omukadde asooka asomewo mu Luganda 11 olw'ekumi lugamba n'abaana ba Isirayiri ne bawulira nga kyogerwa nti laba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase bazimbye ekyoto ku mwenjegoyego gw'ensi ya Kanani mu nsi eriraanye Yoludaani ku luuyi olw'abaana ba Isirayiri bwe baawulira Muzungu n'agamba nti now the children of Israel had someone say, behold, the children of Reuben, the children of Gad, and half of the tribe of Manasseh have built an altar on the frontier of the land of Canaan, in the region of the Jordan, on the children of Israel's side. Muzungu kikaziwako okusinga mu Luganda. They had someone say. Mu Luganda olutuufu yatale ne bawulira olugambo. Kali mu someone. Muli wano. Bano bwe bazimbye dda. Bano lwakiwulira nga bayita lukiiko. Olukiiko lugenda okuggwanga ekisaliddwawo olutalo. Kubakuba. Genda bakubbe. Bakazi baabwe n'obwana bwabwe babutte bajjewo obujeemu buno n'okugwa n'okuddirira ndowooza kikyali kikyamu kubanga conclusion yali y'amaanyi nnyo ebyali bigenda okuvaamu byali by'amaanyi nnyo naye okubiteeka ku bigambo bye mwawulidde someone say tweyanza Musomba twagala tweyongere kuva ku 13 paka ku 2 tulabe ensonga eno eggwetya ey'okuzimba ekyoto. Abaana ba Isirayiri ne batuma Fenekasi omwana wa Eriyazaali kabona eri abaana ba Lewubeeni n'aba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi y'e Giriyaadi era wamu naye abakulu 10 buli kika kya Isirayiri omukulu omu ow'ennyumba ya abakitaabwe buli omu yali mutwe ogw'ennyumba z'abakitaabwe mu 10 za Isirayiri ne bajja eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi y'e Giriyaadi ne bagamba nti ekibiina kya Mukama kyonna bwe kyogera bwe kiti nti kyonono kikino kyemwayonoona eri Katonda wa Isirayiri okukyama leero obutagoberera Mukama kubanga mwazimbira ekyoto okujeemera Mukama leero obubi bwa Piyoli tebwabutumala bwe tutaneerongoosaako okutuusa leero newankubadde nga kawumpuli yajja ku kibiina kya Mukama mw'okukiwulizibwa okuwalirizibwa okukyama leero obutagoberera Mukama era kubanga mujeemera Mukama leero enkya n'alyoka asunguwalira ekibiina kyonna ekya Isirayiri naye ensi ey'obutaka bwammwe obanga si nnongoofu kale musomoke muyingire mu nsi ey'obutaka bwa Mukama omuli eweema ya Mukama mulye muffe naye temujeemeranga Mukama naffe temutujeemeranga nga muzimba ekyoto wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe. Akani omwana wa Zeera teyayonoona kyonoono mukyaterekebwa obusungu ne bugwa ku kibiina kyonna ekya Isirayiri omuntu oli n'atazikirira yekka mu bubi bwe. Ndowooza mukadde engeri gy'asomye ndowooza nabo engeri gye baakola ki gye baayogeramu nga baleeta ensonga yaabwe naye twagala twebuuze wali tulabye nti baakola ensobi groups 2 wano ebika 9 n'ekitundu kituufu ki kye baakola kye twaligambye nti kya bugezi kye baakola kantandike ne mwami Kiwanuka kituufu ki kye baakola wano ne tugamba wano baakola bulungi
kibuzo ng'ompadde kizibu naye ebika bino omwenda n'ekitundu ekyokusituka okujja kyo kyali kituufu. Exactly. Mukadde akyogedde bulungi basindika ba delegates. Fenekansi ne bali abalala 10 naye era mukadde nkyali nawe sinakuvaako. Lwaki Fenekansi ono bayinza okuba nga balonda bulonzi naye ne balonda Fenekansi ono kiki kye tumumanyiiko? Fenekansi alina ensonga ze ziwerako. Fenekansi yali mutabani wa Eliyazari yali mutabani wa Aloni era kabona. Fenekansi nga kabona onaku lumu bwe tunaddayo eri mu kubala essula ya 25 tujja kumusisinkana nga abaana ba Isirayiri begasse n'Abamidiyani. Abamidiyani babayise bawengayo sadaaka ne batandika okukola obwenzi n'abawala baawa ba Midiyani. Naye luutu eno ekibi kawumpuli n'agwa ku Isirayiri. Kawumpuli amala okugwa ku Isirayiri ne bateekateeka olukiiko. Bali mu kuteesa bategeere ekibi engeri gye bamalawo ekibi baba kyateesa okumalawo ekibi ng'erisajja lizyoli baliyita Zimuli nga lijja negwala ndaba nga lyalidde ne bulungi bweriti nga bajja bakumba okukakkana ng'amuyingiza eri mu kasengeke yakamuyingiza mu kasengeke. Fenekansi obusungu ne bumuluma naye tuli ku nsonga ettabaganda baffe ono aleeta buleesi kintu kino n'agamba nti kambalumbe n'akwata effumu n'abalumba abasanga bali eyo n'alyoka abafumita bonna bombi effumu ne liyitamu ne likwata n'ettaka. Fenekansi mufunze nti Fenekansi yali ayise ekigambo eky'amazima wakati. Omuwala bamuyitanga Kozibi. Omusajja ono bamuyitanga Zimuli. Naye kwolwo kawumpuli n'akomezebwa Mukama n'alyoka agamba nti kulwa Fenekansi kawumpuli mukomezaawa awo era kawumpuli n'akomaawo. Gw'oyinza obutalonda muntu ng'oyo singa obadde olina ekinsobya endala gy'olengedde mu maaso. Tweyanza mufunze mukadde alinga atugamba gwe basindise musajja wa action. Ekyetaagisa omuntu okumuggyawo nga azanyira ku bya Mukama aba akoze eki aba avaawo. Mwami Ssewankamba era ndabira ddala wano musasi ndabira ddala wano nga bamulondo abamu ku bana abagenda nti singa asanga nga ddala bye baliko ekirowoozo kyabwe kyekifaananyi kye basanze bakimanyi bulungi nti ono gwe tugenze naye ajja bisa mu nkola tikasita tutandike nga mubajjewo nga tweyanziza tulaba nga mukadde bwatusomedde bwe babadde boogera babadde bajjukiza ebyaliwo mu past kyekitundu kya Tuesday nga babajjukiza mujjukire ebyali epioli si bosome mukadde mujjukire ebyali ku Akani naye njagala okudde wa Musumba Kakembo kituufu balese delegate tetubawadde tiiki nti bakoze bulungi naye soko nyinyonyole engeri gye basengeka information yaabwe eno yali ntuufu teyali ntuufu n'akamu. Bwe babaddala nga bagipresentinga ng'omukadde bwagisomye ate ndowooza nga era bwe baakola kubanga kuba kafaananyi tebatuuka ne bayita abakulu n'olooza olukiiko mmwe muyinza mutya okukola bino muyinza mutya ne bavunaana ne babasaako omusango tebanaba nakuwuliza bali ne bawa n'amagezi ne bawa amagezi nebagamba nti bekiba kisoboka mukomeewo ewaffe oba okubeera emitala w'omugga kuno kwe kuboonoonye ne mugwa okufaanana Baali Pioli ne Akani mukomeewo n'okukomawo ewaffe tebanawuliriza tebanabuuza. Nze ndowooza ekibuuzo kye baabuuza kyali kikyamu bandibadde bakakkanako ne babuuza bannaabwe mu ngeri y'ekintu kiramu ye bateekamu amagezi
n'okuwasaamu ekitiibwa naye bye twalabye wano bibeerera mu maka gaffe bibeerera mu ntalo z'ekkanisa zaffe tuwulira bulizi lugambo lwa muntu omu ne tulutambuza ne tulubunya wonna ne tutandika n'okukola disipulini kyaki disipulini ku lugambo bwe tuddemu amagezi nti katugere twogere n'owooluganda owooluganda gwe tugenza okwogera naye nga tetunaba nakumuwuliriza nga tumusalira omusango kyokola kikyamu nnyo nga n'amagezi tuganguya nga n'ekkanisa yonna emanyi tweyanziza nnyo Musumba tulaba nti baali badde babuuza ekibuuzo ekituufu ask the right question lwaki mwazimba ekyoto kino naye si gye baatuukira yadde basindise delegate naye delegate bagiramu eri side ng'olwedde balaga bano nti gwabasinze dda mba temwagala mwalizeene ewaffe tulina ku ttaka ne tubawaako bwe nga bwe kyali Musumba akirese ku famire yaffe ne mu makanisa nsinga tukozesa kriteria entuufu bano bo baali basookereddewo ku church discipline baawulira omuntu ayogera ne balumbirawo nga baagala bano babajjewo ne tulaba nti singa tugoberera kriteria entuufu nga gye baatuwa mu Matayo 18 kuva ku lwe 15 paka ku lwe 17 entalo ezisinga twali badde tukola ki tuzijjayo naye nga bwe mumanyi mu buntu baba bakuvunaana ekintu nga tewakikola omuntu oyinza nawe butamukiriza kumalayo aba ayogera naye n'omugamba sooka olindeko ekyo kye munvunaana si kituufu naye bano nga bakoze eki nga bawuliriza nga basirise Wednesday yatuwadde ekigambo ekyadde kigamba nti a gentle answer mu Luganda ne bakivunula okuddamu ekikakkamu twagala tulabe kuva ku 21 paka ku 29 bano be bavunaana okukola ekyoto bo ensonga bagikwata batya awo abaana ba Leubeni n'abaana ba Gaadi nsonyiwa tusooke tubuuze nti mu mbeera ezaffe za bulijjo bandigikutte batya tunaba kulaba bwe bagikwata bano bazze babasalidde omusango babawadde n'amagezi kabe kasinge baawulidde dda n'eri gye bavudde balese infantry bategeka kyaki disipulini bawagala nga abavunaanibwa oba kye babavunaana kituufu oba kikyamu mu ngeri gye bakireetamu bandyanukudde batya tutera kwanukula tutya tutera kwanukula tutya kyo kituufu twagala nnyo okwedifendinga era nga walese ekintu ng'ompaayiriza nemba saakikoze nemba nakikoze nsooka kwewolereza kulaga nti nze mutuufu era mu mbeera ezaffe ez'obuntu kuba kwewolereza bwe mbaako nekyenkumanyiiko nange nenkisuulawo nekijjayo ate gwe mwita nnyo abatuukirivu otandika otya era tujja kuddayo era emabega bali abasajja nga bategeka okujja okulumba Leubeni ne Gaadi kusookera ddala baali bategese lutalo lwennyini bitala bajje balwane nabo nga n'okubabuuza tebabakoze eki tebababuuzizza kati ekirowoozo ne kikyukamu ne basusumayo bano abaki abajja naye nga bakulembezaamu musajja waffe Fenekansi omulwanyi namege bwe bajja bwe batuuka owa Gaadi singa nze mbadde nga gwe balumbi nga mmanyi nti ekintu kye nnakola saakikola mu nsobi era sisinza bakatonda balala tondeetako nange luki era ng'olaba abavuzi b'amamotoka n'ababoodaboda waboodaboda n'amuvuma ekigambo ekinene n'ow'emmotoka tayinza kusirika busirisi ogenda okulyaga naye afuddemu ekirala embeera ezifaanana bwe zityo ne mu maka bweri mu bukristaayo tezandibadde nungi era wano tetugenda okulaba abagaadi baakola batya agamba nti awo abaana ba Leubeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddamu ne bagamba emitwe gy'abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda
Mukama Katonda waba akatonda. Mukama Katonda waba akatonda. Yamanyi. Era naye Isirayiri alimanya. Singa mu kujema oba mu kwonoona eri Mukama tatulokola fereero. Mwe twazimbira ekyoto okukyama obutagoberera Mukama, oba singa twakizimba okukiweerako ekiweebwayo ekyokebwa, oba ekiweebwayo ekyobutta, oba ekiweerwako sadaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama yennyini akivunaane. Era singa tetwakola bwe tutyo olw'okwegendereza nga tulowooza nga twogera nti mu biro ebigenda okujja abaana bammwe baliyinza okugamba abaana baffe nti mmwe mulina ki ne Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga Mukama yafuula Yoludaani ensalo wakati muffe nammwe, mwe abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi temulina mugabo mu Mukama. Bwe batyo abaana bammwe bandiresezza abaana baffe okutya Mukama. Kyetwava twogera nti kale tweteekereteekere okwezimbira ekyoto, si lwa byokya so si lwa sadaaka, naye kiribeera omujulirwa wakati mu ffe nammwe ne mu mirembe gyaffe egiriddirira, tyoke tuweereze Mukama mu maaso ge n'ebyokye byaffe ne sadaaka zaffe n'ebyaffe ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana bammwe baleme okugamba abaana baffe mu biro ebigenda okujja nti temulina mugabo mu Mukama. Kyetwava twogera nti bwe balitugamba bwe batyo nti ffe oba emirembe gyaffe mu biro ebigenda okujja, ne tulyoka twogera nti laba ekifaananyi ky'ekyoto kya Mukama bajjajjaffe kye baakola si lwa byokye so si lwa sadaaka, naye ye mujulirwa wakati mu ffe nammwe. Tweyanziza nnyo mukadde. Tulaba nti bali obadda boogera nga bano ebika ebibiri n'ekitundu basirise. Mu kutandika okwogera ku nsonga eyo batandise n'ekigambo Mukama Katonda waba Katonda. Mukama Katonda waba Katonda yamanyi. Njagala kubuuza mwami Kimbugwe, lwaki boogera ku Mukama emirundi ebiri? Lwaki kye batandika nabo nakyo? Tukimanyi nti mu Bayibuli tebaboldinga, era ekintu kye bazamu emirundi ebiri kibaako ensonga n'obukakafu. Ndaba nti bino ebika ebibiri n'ekitundu bisoza Katonda nga strategy yaabwe mu kugonjola ensonga zino. Bali betwalabye bo engonjola yaabwe y'ensonga zino yakulwana kugenda kubasalira musango. Naye bano batulaze ekitundu ekirala, ate era lesson yatugambye nti gwe mulamu omukulu ogwa chapters nezisembayo eza Yoswa nti Katonda gwe basoosezza okugonjola ensonga zino. Weewaawo banzijukiza ne Yusufu mu Misiri, we baamusalira omusango gw'okwegatta ne mukyala Potifa, naye era yakkakkana. Bayibuli teraga we yayombera naye yakimanya nti Katonda amanyi, era nga bano beboogedde. So nze ndaba nga basusa Katonda kuba yakimanyi, era ye strategy yaabwe esooka gonjola ensonga nga zino. Tweyanza mwami Sewankamba. Webale nnyo mwami Kimbugwe. Naye tulabye era twongedde okulaba nti basoosa okugamba nti Mukama Katonda nti ebigambo bibaddako okwogera Mukama Katonda abeere omujulirwa, abeere witness, nti biboogera bibaddala nga bikyamu nabo bakyogedde nti abavunaane. Naye nga bwe baboogera amazima ne bano batunulemu bakole ki bakirabe. Yes. Waliwo ekintu ekyewuunyisa, era bwe nadde nga njiga lesoni eno nalabye ekyewuunyisa ku bika bino ebimeka ebibiri n'ekitundu. Si byebika ebibadde bimanyifu ennyo mu bika ebya Isirayiri, naye olaba nga birina okutya Katonda okwenjawulo. Si byebika ebirina abakulembeze, nga bwe tugambye abakulembeze bonna baasigala wa eri, naye ng'olaba balina okulowooza okwaki okwenjawulo eri Katonda.
ku Katonda waabwe. Era ekyo kye tuteekwa okubeera. Bw'otunula ebika bino obukakkamu bwe byakozesa ku bantu babalumbye waabwe. Mwenye tewali kintu kizibu nga muntu kulumba wuwo. Bwakulumba ewuwo okozesa amaanyi gonna g'okola ki? Kubanga oli ku nsibuko. Ejjambya yo omanyi weeri, enkumbi omanyi weeri, embazi omanyi weekola ki? Weesibuka. Bakulumbye ewuwo ate bakuleetedde ensonga ezitakola ki? Naye abasajja bano baali bakakkamu. Katonda ekyo kyakola ki? Kyatwetaaza. Musumba bongeddeko ye amanyi. Lwaki kya nsonga nnyo mu bulamu bwaffe okukitegeera nti Katonda amanyi? Tukuba akafaananyi. Ababaka bano abazze tebanayogerayo ekintu nakimu ekirungi bannaabwe bano. Era omwogezi waabwe Fenekansi bw'amaliriza naye nti akati kale namwe mutu munne kyayakakembo bw'ojja n'onvunaana onvunaanira wange kyonvunaana kikyamu nkuwuliriza ne bwe nkuwa omukisa n'ensirika ne nkuwuliriza mba nteekateeka kyakuddamu nabali kye baali basuubira kanemba baluma mu kifo ky'okuddamu obubi. Museneramu n'agamba nti Elohim Yahweh Mukama Katonda yamanyi. Sisuubira nti eriyo ekyokulwanyisa ekikakanya embeera enzibu ng'eno bwe yali. Ng'ekyokutwalayo akadakiika n'osooka ojuliza Mukama mpola mpola oluusi kyama. Nomala okumujuliza n'omuyita. Bw'omuyita bw'ajja yalina omwoyo ogumanyi okukakkanya. Nabali abalabe ababadde batumbudde ne balaba ne ku maaso ko bakiraba ne mu ddoboozi lyo bakiwulira. Mukama kyakola ne kikakkanya embeera. Naye okusobola okituukako nga gw'okimanyi nti Mukama yamanyi nti siina musango. Ne bwe mba ngulina era yakimanyi era yajja okunsalira amagezi. Omuba obukakamu singa tukola butyo mu ntalo z'amaka, singa tukola butyo mu ntalo ezijja mu kkanisa, singa tetulina mirerembe giiriridde nnyo okuwona amaka gaffe olw'entalo. Tweyanziza nnyo Musumba. Ensonga eyo Musumba gy'ayogedde ekitundu kya Thursday kyagyogeddeko yonna okugonjoola obutakkaanya. Naye nga tumaliriza baatugambye nti omugenyi yakyalira eddwaliro ly'abatawufu b'omutwe, mental hospital. Naye bwe yagenda olaba eddwaliro lirina abatawufu b'omutwe 100 naye kuliko abakuumi 3 bokka. Bwe buuza omusawo nti abantu bano abatawufu b'omutwe tebasobola kwegatta wamu ne bakuba abakuumi bano ne badduka. Omusawo n'amuddamu n'amugamba totya, abatawufu b'omutwe tebasobola kwegatta wamu, they can't unite. Ne batugamba naffe mu buntu ekibi kyatutabula omutwe tuli batawufu ba mutwe tetusobola kwegatta. Naye okwegatta kuno kusoboka kubanga Mukama Katonda azze muffe n'okwegatta it is a miracle to be united. So ne batugamba ffe tetusobola kwegatta okujjako nga tukkiriza bano we batandika ne Katonda amanyi. Katonda yajja mu bo n'akola ku mitima gyabwe n'akola ne ku mitima gy'abali. Era gye tutasomye kuva ku Lwasatu paka 34 baddayo fene kanso lwategera n'agamba ne baddayo nga basanyufu, bano basigadde basanyufu, n'eri ne basigala nga basanyufu, bano nga bakkiriza ensobi yaabwe. So kyekyo kyoyogedde tukisanga mu Befeso ssula ya 5 okuva ku Lwokubiri n'okweyongerayo ssebo. Era ekyoto ekyo tekyali kyakusinzizaako Katonda, kyali kijjukizo ekibajjukiza nti nabo baana ba Isirayiri, kitundu kuki Isirayiri, bazzukulu baabwe n'abaana baabwe baleme okugambibwa nti ate mmwe muli kiki, muli kirala. Katonda kitaffe atwagala ennyo nannyini buyinza, otukoze bulungi, otuwadde ebigambo ebirungi ebikwata ku kwagala kuno obulungi bwo. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gwongere oggololwa gye tuli, n'ekisa kyo n'okwagala kwo kireete obumu gye tuli,
tutunuuligane mu kkanisa eno yasigalawo Katonda waffe nga tutambulira wamu ku nkomerero tubeere bawanguzi ng'ab'ekika kya Gaadi ne Reuben bwe baali abakkakkamu kiraffe n'ekkanisa yo giyigiriza obukkakkamu obulungi bwona okwagala kubeere naffe mwoyo omutukuvu ng'atuluŋŋamya mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanzizza nnyo tweyanzege bannange. Lesoni eno erimu ebyokuyiga bingi. Wano nno wenzuulidde nti tukola n'ensobi ddala mbutuufu ng'ate buweegendereze nnyo osobola okuziraba nti ebadde ensobi. Tusinkane mu kusinza ku lunaku olwaleero twongere okugabanako ffenna ne baganda baffe olw'ebyokuyiga ebifanaganako bwe biti.